Omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu era nga ku social media akozesa lya Evelyn Love ono nno addusiddwa mu ddwaliro e Nakasero oluvannyuma lw'okufuna heart attack era nga kigambibwa nti asiza ku byuma mu ddakiika eno yennyini. Omukyala ono yeetaaga essaala zaffe ate nga si ye yekka azeetaaga. Abantu bangi mu ggwanga abali eyo wabweru be tutasobola kuba nga tutegeera maama w'omuntu, muganda w'omuntu, omwana w'omuntu oba taata w'omuntu oba omwami w'omuntu yandiba omukyala w'omuntu nga ali mu ddwaliro mu kaseera kano naye ng'ate yeetaaga essaala okuva eri ffe abalamu abakyasobola okuba nga ate twogera tussa tukyasobola okuba nga tucommunicatinga ne Mukama Katonda. Tukozese obudde obutono buno bwe tuba tulina tube nga ate tusabira ku bantu abo abali mu malwaliro. Kinajjukirwa nti ono omukyala emabegako omwezi nga gumu emabega yatwalibwako mu ddwaliro nga biwala ttaka era ng'ensonga zaali za kidney failure ze yali alina, naye yajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero era bw'atyo n'akomawo n'agamba nti yeebaza Mukama Katonda okuba nga yamuwa second chance. Kakati ebbanga libadde terinaba kuba nga ate liwerako, bw'atyo addiziddwayo nga ali bubi nnyira nga kigambibwa nti atwaliddwa nga n'okussa tassa bulungi era nga addiziddwayo mu ddwaliro lyerimu lyalimu Bululi ery'e Nakasero okuba nga ate ajjanjabibwa. Evelyn Lagu abatamumanyi bulungi ono omukyala muyimbi azatuyimbira ennyimba eziwera okugeza nga ogumanga n'enjalayo mbuulira n'endala nnyingi ezigwa mu tulubeeri werityo. Mukyala mukakkamu nnyo ng'era bw'omulabaawo ate nga abadde atuzannyira oba nga azannyira mu ba Zubairi family mwazanyira firimu ze ate nga azanye firimu nkuyanja ddala ng'ali n'abaami abo ba Bossa Sserunkuuma be mumanyi obulungi ennyo. Okuddako mu layini y'emu eyo ey'obulwadde ate ye omukulu abadde amanyiddwa nga Elias Lukwago recently twamulaba nga naye atwalibwa oba nga agenda mu ggwanga erya Kenya mu kibuga ekya Nairobi okusobola okuba nga ate yeekebejjebwa oluvannyuma lw'okuba nga ate yafuna allergy enkambwe ddala era nga bagamba nti allergy eyo gye baamukebera ne bamusanga nayo kigambibwa nti temukkiriza kubanga abaako kyateeka mu mubiri gwe olw'ensonga nti waabaako kyaguwa reactinga so balina okuba nga bamukebera bamanye what exactly or specifically kyalina okuba nga awa omubiri gwe. Twongere okuba nga tusabira abantu bano kubanga si birungi n'akamu n'akatono. Ate okuvaako ku sayidi ey'omukulu amanyiddwa nga Sheikh Nuhu Muzata amawulire gazze gatambula nga gayitingana wano na wali era nga aba celebrities bangi bavuddeyo ku nsonga ey'omukulu ono we batyo ne babeera nga bamupostinga ku social media platforms zaabwe nga bagamba quick recovery kugamba nga bagamba nti embeera gy'alimu si nnungi era nga bangi bazze bamukolamu amawulire nga bagamba nti omwami ono yandibanga yalya obutwa okusinziira ku analysis yaabwe bonga boy babadde bakiraba era nga bala bagamba nti babadde bagafulumya nti yalwala corona era nga bagamba nti ali bubi nnyo ng'ajenkomeza era nga babadde nga batugamba nti yeetaaga ssala. Wabula ate abakulu bekikwatako bavuddeyo bwe batyo ne bongera okuba nga ate bategeeza eggwanga obuteraliikirira wabula ate okwongera okusabira omukulu ono abeere nga naye atereera olw'ensonga nti akyali mu ddwaliro naye ng'embeera ye si mbi nnyo nga bwe bagyogerako era nga bino bye bagamba nti mulwadde wa corona talina corona, bino bye bagamba nti mbu yali obutwa talyangako butwa wabula mbu yafunamu bufunyi musujja era n'alwala ng'abantu abalala bonna naye nga gy'ali mu ddwaliro ajjanjabibwa ssaawa yonna ajja kubanga asiibulwa era nga batutegeezezza nti n'okwogera ayogera lwakuba nti abasawo tebamukkiriza kubanga ate ayogera nnyo naye ng'ate asobola okuba nga ayogera so tekiri ngaawe babadde batugamba luli nti tasobola kwogera alina corona alina simanyi yali obutwa embeera ye mbi nnyo yeetaaga ssaala yes yeetaaga ssaala naye simbu tali bubi nnyo teyeeraliikiriza nnyo bo abakulu bekikwatako oba abamuliraanye bwe batyo bwe batugambye naye ng'ate era bakozesezza akakisaako okutegeeza eggwanga nti gwe wenna ali eyo wabweru teweeyibaala
beranga weerinda ku bulwadde obwa corona mwe buli mu bantu butambulira ddala. Sanitizer mukozese nga bwe kyetaagisa, mask gikozese nga bwe kyetaagisa, distancing, social distancing nayo gikolere ddala abantu tobeewa nnyo kisukiridde. Tubeere nga tusabira abantu bano Mungu abeere nga ate abawonya. Mbadde Fifi nga bulijjo atakuumira mpeera yongere okubanga abankuumira mwebale kubanga mugyekuumiddeko ate namwe abatanaba kubanga musubscribinga mukikonemu.